So right, mkulamusiza kwenye mkwano gwange najo sinzo bango tuuliriza we bali kwekumira ku mayingo banaga Yugi Update TV. Yonna gyoli okola kyamaanyi nnyo we bali kubeezaawo channel eno. We bali omulimu ogw'amaanyi gw'okola ogwo gw'obutaweera okulaba nga buli kintu kitambula bulungi ku channel eno. Naawe ne weewaayo n'oba ng'oli omu ku bawuliriza baffe. Kaakati musajja wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nfanfe Nadduli avuddeyo n'akulitisayizinga Yoweri Kaguta Museveni era n'agenda maaso ngo amusoomooza okusinziira ku mukolo ogwaliwo mu kisaawe e Kololo ogwaganyiddwamu okubanga bagenda maaso n'okutwala essaala ez'ekisonyiwo okusonyiwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku bikolwa ebibi eby'effujjo eby'ekko eby'okutuntuza bannayuganda eby'obusaako okubatemula okubawamba n'okubacunya byagenze maaso n'okutuusa ku bannayuganda okuva eyayingira entebe y'obukulembeze mu 1986 era yasinzidde awo n'asaba bannayuganda saako n'obuganda byabukoze byonna byonna ekisonyiwo wabula ky'oba omanya bino byatambudde kyenkana ggwanga lyonna era abantu abasinga bannayuganda baatutte obuvunaanyizibwa ne bagenda ku mikutu emigattabantu ne bateekayo konsaani yaabwe ku nsonga eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ng'asaba kisonyiwo eri bannayuganda bonna bonna. Kakati musajja w'enfanfe Oweekitiibwa Nadduli yavuddeyo n'amugamba nti nno ebyo bangayiwa ensaano ku mazzi olw'ensonga nti nno amugamba nti okwejjusa okutaliiko bikolwa bibanga ebitaliiwo kuba kufu obeera ng'afuuyira endiga omulere. Tujjukira bulungi nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso n'okwetondera bannayuganda eri ebikyamu byakoze naye apology eno etaddewo ensonga mu Uganda yonna wakati wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Janet mukyala we Museveni. Bagamba nti nno ku byonna byonna ne gavumenti yaabwe bye bagenze maaso n'okukola bannayuganda bye babalumirizaako emyaka gyonna gye bamaze mu bufuzi bagende maaso n'okuba nga babasonyiwa newankubadde abantu abamu batutte bino ebigambo ng'ebyokuduula era eby'okubabalaatira lwa nsonga tewali kyali kikoleddwa kiraga nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeetonze. Bukyanga ayisa kwetonda kuno teri kabonero ke yali akoze, teri kikola kyonna kye yali akoze kulaga kwetondwa kwe era teri kikola kye yali alaze nti yeetaaga ekisonyiwo eri bannayuganda. Kati nno kino kitaddewo mixed reaction eri bannabyabufuzi n'ab'ebitiibwa okwetooloola eggwanga lyonna lyonna. Senior advisor ono Buganda Affairs Haji Abdul Nadduli abadde omu ku abo abagenze maaso n'okwitisayizinga kwena apology eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yanga agamba without action is meaningless, nti watali kikola kyonna kyonna ku apology gye wakoze terina mulamwa eba terina kyegatta ku bannayuganda era gwe manya tosuubirayo kisonyiwo. Era yakkaatiriza ng'agamba okwetonda okutuufu kulina okugobererwako ebyo ebinywezeddwa kyayise concentrated steps kugamba ebikolwa ebinywezeddwa ebirabikako nti bino ddala omuntu ono agwanira ekisonyiwo era yeenenyezza era nga byakola biraga okunyolwa n'ebyo ebikyamu byabadde agenda mu maaso n'okukola. Naye Nadduli agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni talina kye yakoze, talina kye yalaze era ng'agamba sorry is no. Mu statement yamugambye sorry will not heal the wounds of Ugandans bye bayiseemu byonna byonna. Nti okwetondwako okugamba obugambi sorry bannayuganda tebagenda kubanga bawonyezebwa obanga bava mu kutuntuzibwa okwo kw'obayisizzaamu obanga beerabira ebyo byonna byonna n'ebisago by'obaleseeko. Ekyo ky'olina omumanya. Naye gavumenti erina okumanya terina okuteekawo actions eziyinza oteeka mu bannansi okulaba nga baddamu okwesiga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Eno no statement
eraga nga bannayuganda abamu naddala abavubuka okwennyamira kwabwe nga balaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'okwetonda nga bo bukyanga babaawo okuva mu 1986 tebalabangako mukulembeze mulala okujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga bagamba ebigambo obugambo byokka byokka tebimala baagala okulabako ku bikolwa nga kwegamba nga baliriizinga ba political prisoners nga bannayuganda balina obwenkanya nga mu ggwanga abakulu officers abamu bajiddwawo ku buyinza obumu bwe bakozesa okutuntuza bannayuganda kati nga Chief of Defence Force okugeza nga abakulira ebitongole bya poliisi balina amaanyi agayitiridde okulaba nga bacunya bannayuganda ate ne betwalanga abatalina muntu asobola bagambako nga beetwala nti bali above the law kati ensonga ng'ezo ze ziruma bannayuganda ministries zonna zonna bateraga ozirabanga kugamba zifunctioninga nga ziri independent okusobola okuzzaawo structure y'eggwanga Uganda byemu ku bikolwa ebisaanidde okukolebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni asooke afuna ekisonyiwo kyasabye bannayuganda. Agina Duli agamba eno na apology yakumyewo omuliro era ng'etaddewo ebbanja ddene eri Uganda era ng'egenze maaso ng'edividinze ebirowoozo nga bagenda nga bawanyisiganya ebirowoozo nga beebuuza nti ddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni asaanidde okusonyizibwa, asaanidde okuweebwayo kyansi endala, era nga waliwo awo abadimandinga statistical measures eziyinza okukolebwa ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni sinakindi zayinza okukola okusobola okulaba nga aweebwa ekisonyiwo. Era critics ezigenda mu maaso ezoogerebwa bagamba nti nno nga teziina meaningful change, nga tewali nkyukakyuka yonna yonna gye bikozeewo. Bagamba apology bagirabanga political threat edizayiningiddwa ng'ekiraiminga mu public. Bino nga bikyagenda mu maaso mu bigambo bannayuganda baweddemu essuubi bagamba apology eno eyinza okusigala mu bigambo bugambo ne watabaawo action nazimu zikoleddwa kulaga nsi nti nno weetonze. Ekyo kye basinze okwenyamirako era nga bagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yandibadde tamanyira bannansi budde n'agenda maaso n'ebikolwa bye ebyekka eby'effujjo nga bye yabamanyiiza kubanga bo bakimanyiiza nti eggwanga lyabwe teriribaamu mirembe nga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyali mu buyinza. Oli ku Yugi Update TV kwadde osinza obanga otuwuliriza gwatana twegattako wansi waliwo ekigambo subscribe nkusaa kikoneko ojja kuba nga otwegattako bulungi nnyo. Wabula gwagala kujja mu comment section teeka opinion yo nkwanirizaako nnyo.